Inside Story Uganda, real source of political updates. Yanganti walito nagenda wa mukama woyo naina amakulu gange. Nanga kubati waba akwafuwaza. Nze kankweze sente za mafuta nayo jonda beko. Mamiwo. Yes. I had money. I was a rich man. Until they came out with a seal. A rich Mirundi is a nuclear bomb. You have tested also. Naminga ya kugambe. Nabaganti ntenebo injavuwale impolokumanga ya yavuwadde nga yonjo badde nkuba tefuuka pusi yakoma kumbwa. Nebo yavuwalo sigalanga. Omulenzi ono tayinza kunjoga. Nakana akalala kana akajja kupolokula. Lirupe. Joga libalyensa mu mutwe. Nabagambi muteeke sente zange ku account. Nze ntobe n'abagundi abo. Njagala ndabo wali veni bwazikwata ku put the money on my account. Kwa bali bandetedde billion yaga mu motoka ya taxi nga bagikuze. Nemba ulianga baga banzite ekiro. Nibagamba muzeta ambatta. Kati put the money on my account. Kuba mwakono na $50 million. Baba sabya 5 amalala. Nayinga atenze njagala billion 2. Nze ngende nzikakanye oluyira. Malawo nolwiso ne Okay. Ejoko lyo kabusengo banga mangulire nayo nona abantu. Muchala bachakuba abantu. Do you see newspapers malicious zakoma ku muhozi. Kakati nkugamba. Look what the Bible before you read my book. Okuva obukulembeze buva wa Katonda. Daudi yavawa. When you are competing with a humble man, a man of humble beginning, akuwangudi. Leadership eva mu humbleness. I'm telling you. So ono hasala emukuso bacha wangudde nti ya background etali ya muganda. Nabagambye. Babu la kibamukuba nti mubbi. Kankubuze. Era badde bamuyita mubbi throughout the campaigns. Omusajja nabba sente za sale billion 10. Abantu bamuzinira amazina bamukanyugira nkoko. Omuntu nadire mititi kyonna lwise ekyo kibamuwa okuwa abantu. Najiriya yekka. Na waba wamuguze ettaka efuna alyogera. Abantu basanyuka nabo babbikako. Enfudwe erumikibwa. Don't you see? Nabana abasuma nabo basumikako. This is how Ruto was taken as a hero. Na yabye. Avudde kubwa hasa nabba abantu babadde bamupika omusajja byesale bamuwaga hey owettaka byena lweiso bawaga hey zosize Ikomi musatu ka tonyezo satu Radio 4 ensonsu zinze Adam Kungu program gwensonga kuti bagandi kambabuli Neba yo musajja nansinza amanyi nawasa omukoba kyala bange. Ngabiro musajja akusinza amanyi. Omayinti embaka eberaka abantu bangi. Not because of the two. Neba buza omukukunavu. Ne yajogefa. Ani yajoso omukukunavu. Ani yatudde mu nsanafu. Nasi yagaliramu. You can take my girlfriend but not my wife. Any of my wives. Ani yetulisizaako. Yes. Tamale mwangu wa kwanganga. Kitageza, are you humiliate? Who is this man that can humiliate this arrogant man? Bweche batamanyi. Until they ended up publicizing Ruto. Oh. Na bano basumibwako. Asobolo kubeyimba. Najoga amata, najoga ennyanja, najoga ennuni, nafuna amufezeeko, endulu zivuga na yaferebwako. Kubanga ensi yayagala dda seruka mama yute, neriye balikame. This is what these people don't know about peasants. The moment so background ya Ruto muyambye kuwangula kalukana. Are you saying that you are the only people who have a right okuba kubanga mu campaigns wadde gamba mu bit ajja kusula enfuna bya Kenya nduru zivuga abye kusale nduru zivuga neba yo musajja ngani nafeze sale billion 10 neba yo musajja nan nduru zivuga aba hero
abahiro w'abantu nabo basumwako waliwo yava mu nsiko ne kavaani ka ssente nabo basumwako waliwo yamusumye naye waliwo asumwako nabo basumwako ne bakaaba ne tubalabako nga bakaaba. Okay, but tubadde tutenda akalulu k'Ekenya mwami Tamale nti kabadde kalungi ka mirembe ku lunaku lw'okkabala mukalangirira. I know how Raila operates. Don't tell me rubbish. I know how. No, but they happened. We saw ba agent boarding nga batadde wembeera. Yes. How do you expect? In fact, Chebukati atugambye nti ba commissioners babamu bafunye n'ebisago bakubiddwa babiri bafunye ebisago. Nkubulidde Chebukati Raila mwalowooza ejjoogo waliwo ne Raila omulala wano bajja mu Bakalu ayinaamuwaga bajja mu Bakalu bamwetegekera dda ejjoogo lyajooza abantu n'ajooga aba State House n'ajooga ab'emyalo n'ajooga ab'ennyama n'ajooga ab'amata n'ajooga baki is itching to humiliate him. So Raila has been humiliated lwajjoogo. Yes. Liriwo ejjoogo lya Raila. Anti nkubuulidde you read akatabo kankano okalaba nkakuwaddeko kopi kamuswaga balinyeeye bwabwe. So omupiira bagukoze ekyotera kakati mu kifo kya coach kati bataddewo Manchester United ne Manchester City kati balina buddu A ne buddu B. Kamuswaga yalese mayeganga talinnya yagugobyeyo kamuswaga. When I predict things 10 things I see 8 because for me manyi mbadde mu politics wa wano since 1980 natandika okuwandika amawulire mu 79. Yes, ekitegeeza nti I've been an active participant in all of these things. 2, I did political science, I did logic, I did propaganda, I analyze. Okay. Akataba ako nkakuwadde lwaki kakolaki. Why Ugandans are gullible? Yes. Njakasoma. Nga mutegeere analysis. If you want to get good, don't expect this man. Raila. Why is it that all of the process has been okay, but this time when it announced somebody who is not of Odinga, then it is bad. No, but the commissioners bana kumusanvu ne deputy wa Chebukati bagambye we disown these results. Let me tell you, that is stupidity. It's stupidity. Omuntu bwasiri wala obwongo bwe bufa. Numbers don't tell lies. Numbers are like a baby. A baby does not tell lies. If your wife eloped with a white man, will get a white baby. Numbers don't tell lies. Which one do you own and disown? The senators, you have agreed. The MPs, you have agreed. How can you say, unless you are nganda, singa nganda alla awonya abantu, singa nganda yanywa omwenge, singa musiru nnyo, olaba tanywanga musiru. Tosobola kuvuma abantu mu mitala. No. Nganda is an idiot. If the electoral commission was biased, does it become biased at the top? Reject the senators, omusajja oli Chebukati musajja mugezi. Omanyi yasoose okola okuba ku mmenge ennaku musanvu. Chebukati operated like a head of a hospital. He leaves the mortuary to operate as long as the ward is to operate. Gw'ofulumya maiti ogenda okaaba nga lwazina n'abalungu. Yes, who has rejected the results? In fact, for the first time in Kenya's politics, people are conceding there will be very few petitions to court. How can this man cheat you? Everything is reflected. Orutuka, but batugambye nti Chebukati yabeekweseeko results verifiable. Nkubulidde. Does results as they do you because you are stupid now? That argument is stupid. We are not talking about a column that unless you have such a column, we are talking about numbers. Second fled the country. We are talking about numbers, not the number of commissioners. Yes, you reduce this. We are not talking about a column that after the results, then we talk about a column among commissioners. These are numbers which don't tell. They cannot be collected on senators and MPs. And then Raila we bamuwangulidde. Yes, kakati nze nkubuulira factors nakugamba tibali million 22 legislative voters balonze bameka. About 14. Why? The Kikuyus, this was the first time for the Kikuyus. Kikuyus don't vote in nane Kikuyu.
And as a result, 40% teyazze. 2, they have COVID. Abantu bali dispersed to rural areas. There was no fresh registration or to enable people to come and vote. In that case, abavubuka ngabola bawano mwete mukyawula. Abavubuka ba Bobi Wine bali bamuzinze constituency bazinda Museveni. Abavubuka b'NRM be minister baagala sente. The Bobi Wine people be bali mbutale be bali mu border nolaba omusiru omuwumba tutu omufungula ndika nakugamba nti tubale boda nga zikyajja obala ziriwa nikasajja muli amere kitu kimmembwa zaffe kana kasite kanso obate yagamba omusajja nga bamuyita kano mwaka namugamba nti genda ombalira amajja agali mu Uganda yabala lubiri lwo Canada yo obate namugamba sisobola kubala majja gali mu Uganda why je nabadde mu lubiri muganda woli bwajja encha yambala uniform ya majafuuka mujasi mwaka you read history kano mwaka was assigned by Obote to count the numbers of soldiers physically failed. Why? As he was counting, people's militia people used to come mukampala nebafuuka bamaji. How can you count borders unless you stop? They are coming. Mwisajja mwe muli ameri kitu kimwe mbwaza ffe muli ameri kimwe tujibbe musula ku mifaliso kimwe mujogere ejirimu obusiru buno bukwagwa abasiru abatategeera kakati the issue is not how many commissioners. The issue is numbers. Akaluke Kenya bakakola Laira nabera nalowooza. Laira believed that the problem with Laira was the Kikuyus, and he was saying instead of campaigning he used to go to mountain Kenya. I've now climbed the mountain Kenya as if the Kikuyus were his problem. That an alliance between the Kikuyus and the Luos would make him. No, DP believed and with Mengo it can win. In 1980 Mengo joined DP, was defeated. In 1996 Semogere joined Mengo people Duncan Kafero Bani by Robert Sebunya. The Kabaka had to dissolve the Ruchiko Sandai because the Ruchiko fell short of announcing Semogere as the official candidate. Kabaka Naluera. Okay. So Museveni n'anoonya abaana ba Beni n'anoonya abalangira n'abajebweru n'abaleeta nga bamutwala zonna. Semogere afunye. Semogere was defeated in spite of the Mongo support, in spite of people for UPC support, was decided for defeated. But this requires a political scientist who is logical, so, guided by logic. So Mwami Tamale, President, former outgoing president, yes, Uhuru Kenyatta, yes, asigaddewa, he betrayed this president-elect. Let me tell you, deputy president, running mate to Mirundi ebiri. When a woman dies during an abortion process, Simunenya, yali alowooza nti olubuto lugenda mukolera obuzibu naye lutta. When I look what the Uhuru Kenyatta, I don't blame him. Chembagamba. The retiring president must ensure that his successor cannot cultivate his own power political base within a very short time. He must call the shots with the first 5 years. Museveni. Museveni alesa abantu basatu. 2, you rehabilitate our adversaries. But it's not going to be the case this time for Uhuru. Nkubuulira lwaki yakikola. Akuwagira Odinga. Nembagamba nti akaluke Kenya kabadde fake lwaki. Sim numbers, strategy. Toyinza kuddira abantu baagala kukola linnya. Nova wa mulimo. Noga nti hangamani. Asobola okujjako essimu yo hangamani akati gobobanga hangamani omwadde freedom nga toyinza kati mutabani wo be bamukwata muhanginga. It was wrong for Uhuru to get an independent man like Chebukati wanted history. It will remain in the annals of history. Yes. Kaluwa yagwadda ku mpagala kifaananyi kyekirala. Martha Kaluwa running mate Odinga. Abaana badduka abavubuka tebatunula ku face ye ebifaananyi by'abakazi tebibafaanana. Abakazi balinga zino embuzi zawali mu mbuzi waggulu. Abaana bajja ne bazikola obumya. Embuzi enkuba bwegikuba tugisanga osiyeeyo. Abakazi bajjeeko ebifaananyi byabwe ebyedda tebibafaanana.
Therefore, abasajja bonna abadde mu kalulu Raila wanted to make a name, the first Jaluo. Okufuga eggwanga lya Kenya. Uhuru building bridges. Museveni has been building bridges for the last 60 years from university. Chebukati want to make a name. Nga Maraga. Takubirwa simu. Obaba dapa mubaba ditapa mabadapa batamusanga. Yanti obadde omusanga. Chebukati ato otyango omuntu ataseka. Walebe ko Chebukati ngaseka. Asini conversation bwati. Omuntu owemputu. Asini conversation. Walebe ko Chebukati ngaseka. Simulabanga ko Mirundi jonna je. Yes, kati kikyembadde nkugamba. Nti abantu bonna bakwata power balina okuba nga bava mu kiraalo. Daudi Katonda gye yamujja bwe bukulembeze nti Samora Machel wa Mozambique yabbanga tikiti za nnyonyi ku train yabbanga tikiti za training nga zazanyiramu. Ruto Sekoko yali mutunzi wa Sekoko. Hasala omusajja yakuba jamwa e Gambia. Buloka mutunzi wa property. Buloka musajja muki Trump musuubuzi era kyovola bantu mwete mubimanyi Trump tebamukuba mbu yatute era bagambye mukoddomi we yayogedde abapampalinga abakoddomi ekyo mukitegeere ne yali amu Saddam olukwe yali muki mukoddomi tasinga mwana omukoddomi awasa omulala nadduka naye Trump ekimukubya kiri kimu waliyo mid-term elections Trump akyali popular nnyo nga Clinton bwe yali nakati ajja kuba yamba mu middle term balina omukuba bamulemaze kakati nkugamba nti okusingane gundi Raila stepinze ku bantu bonna kubanga abadde anonyebwa president Ferongo time kati as a result bonna tebategeera 3 amanya Mushega yagamba the fools, history does not repeat itself. Fools repeat the same mistakes earlier fools made. If you read Moye's book, The Making of an African Statesman, ndikusomera analysis yange nti Ruto buli vice president wa Kenya abadde abeera tortured. Moi Gisonguli yamujjako omukazi. Moi bamwaza mu 75 nga Minister of Internal Affairs yakuuma police tiava mu Uganda tutte ebyokulwanyisa. Moi akugamba tikinyata yamuyita mu Rift Valley yayina province gundi owa Maumau yamukubako oluyi. Moi bwe yalya nadduka n'agende Kenya n'amusonyiwa n'aga nti olunaku lumu gundi Gisunguli yamubbako omukazi n'amugamba nti gwe omusajja gwe mulonzi w'ente oyinza okutwepankirako fe abakikuyu naawe wasa omukazi omukikuyu. Moi akugamba tikinyata yampita mu Rift Valley ate gye bazaala Moi n'alaba abazina bonna ku ssaawa omukaaga ne yeebaka. Kinyata nga tazuukuzibwa Moi yasula katebe ng'ali bw'ati. Kinyata n'azuukuka n'amugamba ku Moi, did you sleep here? Nti yes. Why? You called him but you didn't see me. Kinyata n'amugamba nti namukona ku bibegabega n'amugamba nti I've tested you. You are going to be my successor. Kaakati tebaategeera. Baba badde bakugamba nti all Kenyan vice presidents are humiliated. Not Ruto. Self-made people have two disparities. A man like me, a self-made person is usually arrogant. Why? He does not attribute his success to anyone. You've said my that before. Brother educated me up to A level. My father educated me up to secondary school. Thereafter, nentunda amawulire ku street. Mukwano gwange Lwabogo yali security guard in London. Very dangerous. These are very dangerous fellows. Totwepankako. Fete tukulirangako mu plate. Self-made takanikibwa tabuulirirwa. Kakati self-made e Kenya. And you must know, a society changes between 40 and bond. Nti mu Uganda mu mukyalina omukisa. Ti Museveni yakuliyetinga embeera. Omumbo gw'emmere n'abe opposition balya. Namboza ali mu America. Owa na ezo narwisa yinza kuzimpa. Tuyinza okulabawo decision ya Maraga singo nagenda mu kooti. Anti kiri oyo omusajja ndakuzaama z'omusanvu. Nkugambye nti abadde alirizinga ba senator. Endulu ne zivuga.
the man Ruto you are talking about controls the Senate. Nabo babubye. Hata bo babubye. Babadde babubbawa. Ng'ekifaananyi olutuukamu bw'oti. Ne babikunganya byonna bali abasajja. Ono yakola akalulu. Let me tell you. Akalulu ke Kenya kafaanana ak'e Burundi. Ndanda ye bamuwa emyezi 6 gyokka. Abasajja b'e Burundi ne balimba Buyoya. Buyoya is a Tutsi, but the mother is a Hutu. When Buyoya took power, he made reforms. Shared the cabinet equally. Half Tutsi, half Hutu. Ambassadors. He created Yachimaka, where ranks were given according to performance. Oh, his popularity in Burundi soured. He would drive himself through Bujumura. Gabantu emotoka syndicate. It was because of this perception, deceptive support, that he agreed to organize a multi-party democracy. Yeah. Waliwo wano mugende mubuuze Kalema gyali Embalala ne mukyala Solomon Bosa n'omusajja omulala bakomawo wano abantu semu ne bagamba we have observed the process in Burundi, but this man will vote 85%, will win 85%. In Burundi, the Hutus were not allowed to be in Burundi. No, Ndadaye was in France. He was given only 1 month to campaign. What happened? The Hutus tactically did not attend Ndadaye's rallies, which blindly followed it. This man, Buyoya. But when they counted the votes, he got 15%. Unbelievable. The same happened in Zambia. When Kaunda agreed for multi-party, the people, his party, no, UNIP controlled even the stores. KK boys. One Zambia, one nation. One leader, that leader. Kenneth Kaunda. Kaunda ngakwata abamawulire n'abateeka mu nnyonyi. Addressing a media press conference this morning, Dr. Kaunda has directed this. Bamulimba. Chiruba bamuyitanga mukongo nga bamuvuma. Tebali nyayo. Okay. Kaunda yagamba nti singa sali mulokole. Nali nemedde akalulu nali nkaganye. Naye Museveni abala muyekera bumutagenda kulalesiza nga bano tebajja abateekamu aba Museveni ebyo obukodyo tobumukubya bwe bakubizaani Raila nti Raila bakole transparent kuba he presented himself as a second liberator. Yes. But where they missed running mate, where Raila Uhuru missed is that they made this man a victim. Why do you think that I have a large following? I have a large following because Tumwebazi yajja ko program zange nti backfired. Kanzije. Yes.